okwebaza ng'ekigambo ky'obulamu. Agala okwebaza muwala waffe olw'okutendereza wadde ekigambo ky'ekyo. Sebo semberere ku muzindaalo sebo. Semberera ku muzindaalo. Abalala nga bawulira gwe towulira wekka. Nange siwulira. Onyambye sister. Oyinzeeko mu kufaanyi. Kati ng'ebyo mubiwulidde. Twagala okwebaza Mukama olw'ekiseera ky'atuwadde, twagala kwebaza Mukama olw'obulamu bw'atuwadde, twagala okwebaza Mukama, twagala okwebaza Mukama olw'okutendereza omulaba waffe. Nange munsaasire ntuuseemu koleeti enwakokuza kanisa abadde n'ebituufu kino kyakukati olumusi leero ate nga kw'oteeka n'enkiiko ompulira Eroni. No. Tukuwulira naye ogiraagira mukko oba network simanyi. Kale mutusonyiwemuko katono tuteekezeko okutuusa ku netiwaaka. Mumpulira kati? Yosebo. No. Tukuwulira Sebo. Munsaasire obudde butukutte tawaana ddiibu mbadde n'ebituufu kino kati kyakusatu so nendelengamuuko netuukamuuko leeti munsaasire bannange naye mu byonna twagala okwebaza Mukama ekiseera ekirungi kyatuwadde era kyatuteeketeekete ekirungi nsanze ebisinga obungi biwedde kyakuweereddwayo era wentuukidde nsuubira nga situuse emmere mumpulira bannange ate Profesa Kasita obanga bawulira. Kale katusabe Mukama waffe omulungi atwagala tweyanze ekiseera kyekuwadde tetusobola kukitegera n'amagezi gaabwe tusaba amaanyi agava okuteekateeka obulamu bwaffe olw'obwakabaka bw'obugenda okujja Amina. Tunaatambula banne bwe muba temumpulira mujja kumbuulira. Njagadde twogere ku kigambo ekiyitibwa okulemerako wakati mu kusoomoozebwa. Kyavudde mu Kebulaniya essula 12 olunyiriri olusooka tuuka ku lunyiriri olwokusatu ensanze kyamaze okusomebwa. Naye kyagambye nti kale naffe bwe tulina olufu lw'abajulirwa olw'enkanaawo olutwetoolodde twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe tuddukanenga okugumiikiriza okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe. Olunyiriri olwokubiri kyeruvudde luga nti nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo olw'essanyu eryateekebwa mu maaso omusaalaba ng'anyomebwa n'ensonyi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda kubanga mu mulowoozo oyo eyagumiikiriza empaka embi ez'enkanaawo ez'abakola ebibi mu bo bennyini mulemenga okukoowa nga muddirira emmeeme zammwe. Olunyiriri luno kusingira ddala olwokubiri lukubiriza abakristaayo abali mu lugendo luno lwe tulimu olusiku olugendo olutali lwangu naye bw'aba ayogera naffe atuwa enkola fomula kiki ekiyinza okutumazisaako mu lugendo olufaanana bwe lutyo olujjudde challenges olugendo olumalamu amaanyi olugendo olulimu ebinnya nga biva munda mu kkanisa biva ebweru biva ne mu baganda baffe
Muwandiisi bwe yali awandiika yagaa nti tutunuulire Yesu Kristo yekka. Abaagalwa, okutunula kwaffe ebbali kuyinza okutuleetera obuzibu. Mu kutambula kwaffe mu lugendo lwe tulimu tetusobola kubeera lwangu. Ebitunyigiriza bingi naddala abakulembeze waliwo oyinza okutuuka ffe kati abakulembeze noga nti ne gundi n'akola kino ne gundi n'akola kiri. Naye abaagalwa ebyo byonna abiremu okututambula. Agambye nti amaaso gaffe kasitaganatuuka okuva ku Kristo mukulu w'okukkiriza kwaffe, awo ejja okuba entandikwa yaffe ey'okugwa. Abaaliko eruweero mu biseera by'olutalo waliwo kye baayitanga ekisamba, kyalinga kitoogo. Kati waliwo we baatuuka jjajja nno eyanyumiza nsaali y'oluweero mu lutalo balinga eno. Naye nti waliwo we baatuukanga ng'okusomoka bayina kuyita ku mugga, omugga ogwo nga guliko ekitoogo. Ekitoogo ekyo kye baayitanga ekisamba. Naye omusajja eyabasomosanga baakolanga lulayini. Naye mbu omusajja eyabasomosanga bwe yatambulanga yabagambanga nti bwe nninnya ekigere w'olinnya. Bwe tuba tutambula tomagamaga, kubanga ke kaakutandanga n'omagamaga n'otalinnya kigere w'alinnye wagwanga mu kateebe n'okubeerayo. Era enkola yali nti w'alinnye ekigere w'olinnya ne munnaakuvaako emabega mwenna ng'ekigere almost kiba kimu y'omukyali. Naye ng'omuntu yenna ekamutandanga n'amagamaga kyamuleeteranga okugwayo n'okufana. Lugendo lwa Mukama waffe lutambula lugendo lwa kulemerako. Bwe tuba nga tutambula tutunira bbali. Bwe tuba nga tutambula Kristo yekka, agambye nti nga tutunuulira Kristo yekka, kubanga oyo ye mukulu w'okuffe. Bwe tumagamaga bingi ebibaawo. Bwe tumagamaga tuluuzinga sayiti. Ebintu ebitutuukako nga Pawulo bwe yagamba bireme okutujja ku mulamwa. Ebintu ebitukosa ebikosa obulamu bwaffe buno byongere kutunyweza olugendo lw'obukristaayo. Kubanga singa byali tebitutuukako n'obukkiriza bwaffe twandibadde tekirabika. Olwekyo abaagalwa, mu lugendo lwaffe luno kubanga ye muwanguzi waffe, yawangula ku kusooka ate ne ku nkomerero y'agenda okutuwanguza yekka. Njagala tulabe ku musajja ayitibwa Batulumaayo. Njagala kuwaayo ekyokulabirako ky'abantu nkaba mirundi 3 era eno oluvannyuma tujja kuba tumaliriza, tujja kutwala bigezi. Musajja ayitibwa Batulumaayo tumusanga mu Makko essula y'e10. Saba tubikuleko mu Makko essula y'e10 olunyiriri lw'okuva ku 46. Nti awo ne batuuka e Yeriko. Bwe yava mu Yeriko n'abayigiriza be n'ekibiina kinene, omwana wa Batimaayo omusabi, omuzibe w'amaaso, yali atudde ku mabbali g'ekkubo. Wano tulabawo Batulumaayo, oyinza omuyita Bbeega, oyinza omuyita Kateeyamba, kubanga okubeerawo kwe kwalinga kuva mu kusabiriza. Buli lwe yavanga ku kifo gy'avudde, kubanga sirowooza nti yalina n'awaka, n'ajja n'ateega ku mabbali g'ekkubo. Nti awo bwe yawulira nga Yesu Omunazaalesi ye wuuyo, n'atanula okwogerera waggulu n'okugamba nti omwana wa Dawudi Yesu onsaasire. Njagala weetegereze ebigambo ebyo. Kiki Batulumaayo kyasaba mu kusooka newankubadde yali eyetaaga byakulya na buyambi bwa buli. Naye bw'awulira Yesu yagamba nti Yesu omwana wa Dawudi onsaasire. Simanyi wa gye yava kutegeera nti Yesu yalina amaanyi agagasaasira. Bangi ne bamuboggolera, ndi ku lunyiriri olwa 48. Bangi ne bamuboggolera okusirika, naye ne yeeyongera nnyo okwogerera waggulu nti omwana wa Dawudi onsaasire. Ndi ku 49. Awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti mumuyite. Ne bayita omuzibe w'amaaso ne bamugamba nti guma omwoyo, golokoka, akuyita. Naye n'asuula. Olwataano kasooka. Abaagalwa, njagala tulowooze ku bigambo bya Batulumaayo. Bayibuli egambye nti yayongera kuyita ng'aleekaanira waggulu. Naye abantu abaziyiza Batulumaayo ono Kateeyamba abandibadde bamuyamba okumutuusa eri Yesu mukwano gwe be baliwa? Be bantu abalina amaaso, be bantu abaali batambula obulungi,
abantu abaali bakola emirimu gyabwe, abantu abataaliko kyakuyambibwa kyonna nga bali mu bulamu obaolyawo bwa bulijjo okweyagala. Naye omuntu ayagala okulaba Yesu ye muntu ateeyamba. Mu bwakateeyamba bwe Batirimaayo teyeenyooma. Kasita yatanula okuyita Yesu Kristo, amaloboozi agaavaayo gaali gamumala mu maanyi. Totuwogganira nti ne bamuboggolera. Lwaki otuleekaanira? Lwaki okola bino? Bayibuli egambye nti Batirimaayo newankubadde yaboggolerwa n'ajungibwa, Batirimaayo teyalekeraawo kuyita Yesu. Batirimaayo yagenda aleekaanira waggulu, kwongera kuleekaanira waggulu. Lwaki? Kubanga kyeyali ayagala. Kyeyali ayagala yali akimanyi. Ensonga ye yali yakusisinkana Yesu. Singa Batirimaayo yawuliriza amaloboozi g'abantu bano, teyandisobodde kusisinkana Yesu. Naye olw'okuba Batirimaayo yategeera nti gw'ayagala amutegeera, Batirimaayo yamanya nti bano ne bwe banaaleekaana, ne bwe banaamusamba, ne bwe banaakola batya, eyo si ensonga enkulu. Abaagala olugendo lwe tulimu lwe tutambuliramu, abantu abatuwa challenge ezifaananako bwe ziti, si ensonga enkulu. Abantu abatumalamu amaanyi, eyo si ensonga enkulu. Abantu abatuvuma, abakola bino, abakola biri, eyo si ensonga enkulu. Ensonga enkulu kukuuma ddoboozi lyo nga likoola Yesu. Olunyiriri olwataano lugambye nti n'asuula olugoye lwe n'asituka n'ajja eri Yesu. Batirimaayo ntwala nkuba ekifaananyi nga kintu kyeyalina mu bulamu bwe eky'ebbeeyi eky'omuwendo lwali olugoye lwe, Bayibuli ebyendala eziyita kikooti, kubanga kyakolanga ng'omupaliso. Ekikooti kino kyakolanga nga bedikava buliri bwe. Ekikooti kino mu biseera eby'enkuba tekyakolanga ng'olugoye, n'olwekyo kyali multipurpose. Naye mu bulamu bwe kye yalina, naye bw'awulira nti Yesu Kristo ayimiridde amulinze, Batirimaayo teyakibala ng'eki kyalina value. Abaagala ekyo Kristo kyayagala tujja eri Yesu Kristo nga tuli beereere. Totunuulira kintu kirala kyonna kikuziyiza kujja mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe tuba nga tujja eri Yesu Kristo tujja nga bwe tuli, Kristo n'atwambaza obutuukirivu. Bwe tuba nga tuli bakujja eri Yesu Kristo tetulina excuse yonna. Katuwulire eddoboozi lya Yesu Kristo nga liwita tutambule nga bwe tuli. Tubesinga ku muntu mulala yenna. Omuntu yenna anaawangula okufaananako omusajja gw'embaga ndi ow'ekisamba atunuulira bigere bya Yesu Kristo mwatambulira. Babulemiya kyavudde atugamba nti oyo ye mukulu w'okukkiriza kwaffe. N'olwekyo obanga ye mukulu w'okukkiriza kwaffe, ani ayinza okutuziyiza okutuuka eri mukwano gwa Kristo? Kyevudde mbasaba abooluganda abaagala, manyi buli omu alina challenges mu bulamu. Tuli disappointed eri abantu bannaffe. Tuli disappointed eri abaami baffe. Tuli disappointed eri eŋŋanda zaffe. Tuli disappointed eri baweereza bannaffe. Naye ebyo byonna tebatugamba nga kubitunuulira. Bayibuli kyetugamba okutunuulira. Omusajja ono singa yatunuulira amaloboozi gano ne yeekubagiza, yandifunye entondo, yandinyiize, oba oliawo n'okubivaako nabo. Naye kiki ekireetera success omusajja ono, oba kiki ekimuleetera okutuukiriza ekirooto ky'okulaba Yesu Kristo? Kubanga yategeera kyali. Abaagala katutegeere ebikwata. Bwe tuba nga tuli mu lugendo luno, olumu si lwa kuzannya. Challenges okyazisanga nnyingi. Ekinyuma nnyo n'ensanga omukristaayo yenna n'avuga nti ekyankujoba mu kkanisa, gundi yangoba mu kkanisa, gundi yanjogerako kubanga omulala w'oluganda ye yava mu kkanisa n'agenda bwe kyamugoba mu kkanisa. Kubanga ekkanisa eyigiriza obubbo. Ensonga y'omugoba mu kkanisa n'agenda. Naye nakati bw'omusanga n'omugamba nti bw'atakyawa bubbo bwa kkanisa olinamuleka ate yeeyongerako. Olwekyo abaagala okutegeera Yesu Kristo. Bwe tunaategeera Yesu Kristo, tojja kuddira minzaani y'okugissaako jjinja ddala byonna bizitowa kusinga Yesu Kristo. Bwe tunaategeera Yesu Kristo, tujja kuyimirirawo tutambule nga tumanyi gye tulaga ekyo Kristo ky'akola. Bwe tunaategeera Yesu Kristo, tetulina kumagamaga. Singa omusajja ono yamagamaga n'awuliriza eddoboozi eddala lyonna, naye kubanga newankubadde bano abatambulanga ne Yesu Kristo basuubira okubanga baali bamutegeera. Abamu ku bo nga bayigirizwa be, crowd yali nnene. Emulaba n'amaaso, ebigambo bye bifuna bulungi, bafuna first hand information. Omusajja ono teyalina mukisa gusisinkana Yesu Kristo kubanga teyalina busobozi bumusisinkana.
naye yakozesa ekyo kyalina kasita yawulira nti ayitabwa pa olunaku olwo n'ebyokusabiriza n'abivaako n'aga nti kati nteeka okusinkana Yesu Kristo. Abantu okyasobola okuyimirirawo mu bulamu bwo nga tolina kyobala kya muwendo mu bulamu bwo ekambula ne Yesu Kristo. Omusajja omulala era naye yali muzibe w'amaanyi. Oyo n'asangibwa mu Yokaana essula ey'omwenda olunyiriro lwa 25 yonna. Naye okuva ku lunyiriro lwa 25 omusajja ono baamutambuza ne bamutuuza mu nkiiko ne bakola batya ne batuuka n'okubuuza bazadde be. Naye omusajja yabagamba nti nabagambye, kubanga bamubuuza emirundi egiwe. Naye yatuuka ne yeekaanya n'okwekaanya ng'awulira nti kimuyitiriddeko. Mumbuuliza ati nabagambye, ne bamala ne bavaawo ne bagenda eri abazadde be ne bababuuza n'abazadde bagati mugende mumwebuulize kubanga mukulu akola ate. Abaagala ebigambo bya Katonda tebabitegeerera. Ekigambo kya Katonda gwo kitegeera. Buli muntu wakuyimirirawo mu ntobo ye mu lugendo luno olw'obukristaayo ate ng'oli wakulemerako. Tetugezesa Katonda. Tulina ebizibu ebingi bye tufuna. Bwe tufukamira okusaba tulina kulemera ku kusaba kwaffe. Tetugezesa kusaba. Omuntu yenna anaazanyira mu kusaba nti ogezesa kugezesa kizibu okufuna ky'oyagala. Naye Katonda okusaba kino okulemera ku kyekwo ekyo kye twagala kye kimu ku bubonero obulaga okukkiriza kwaffe, obwesige bwaffe mu Katonda. N'olwekyo omusajja ono newankubadde nga baamutambuza tebaali baagala okumukunya ennyo ne batuuka okumukunya nga baagala ave ku Yesu, naye abaali bamukunya basajja abo Abafalisaayo abaali beetwala okubanga bategeera Yesu. Omusajja yabadde omuzibe w'amaaso batandika okumukunya kino na kiri. Nabagambye dda nti oyo ye Yesu yamponyeza. Osobola okuyimirirawo n'ojulira Yesu Kristo omwagalwa mu biseera ebyakabi. Abantu ne bakutunuulira ng'ennaku ekunyize, abantu ne bakutunuulira nga wenna wandibadde oggwamu amaanyi, abalala ne bakusalira amagezi ogendeko mu bapaasita abalala ogendeko mu masawo, osobola okuyimirirawo ng'omusajja ono bwe yayimirira. Ekiseera tetulimu kati kiweddeyo, kiseera kya kuwewa. Ebisusunku bisigale nga bifuumuuka n'emiramwa gisigale. Abantu kati Katonda bamusuula bwakunyumyako bwakwogera. Omuntu n'abeera mu kkanisa ebbanga lyonna. Okusinza n'asinza, ayinza n'okubeera omuweereza. Eriyo abasajja babatimaya babitutwala ekifo kyo. Abantu bangi mu kkanisa nga mwebali naye ng'ofuusa enkonge buli ajja yakwekoonako n'akuluma ekkanisa. Kristo waakulemera kaama. Gye tukoma okulemera ku Kristo naye gy'akoma okutundikiza ekigambo kino mwoyo we tukulemeranga. Ansomeyo Kolumbiri mu Makko essula ey'omunaana olunyiriri olwa 23. Bane mumpulira? Hello? Weewaawo. Nti n'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono n'amufulumya ebweru w'embuga. Awo bwe yawanda amalusu ku maaso ge n'amusaaka engalo n'amubuuza nti ky'olaba? N'atunula waggulu n'agamba nti ndaba abantu, kubanga ndaba bafaanana ng'emiti nga batambula. Abaagala bwe tuba nga twakakkiriza Yesu Kristo bwe tufaanana. Tukkiriza ebintu bye tuba tetunnategeera, naye abantu abasinga obungi basigala mu mbeera eyo. Nakkiriza Kristo naye kiki kyasigala alaba? Bantu nga batambula ng'emiti. Tasobola na kuba identifyinga. Naye gye tukoma okubeera mu Kristo, gye tugenda amaaso gaffe ne gagenda nga galabira ddala gafuna clear vision mu kigambo kya Katonda. Bwe tufuna that clear vision etutambuza mwana waffe ogenda tulaga tulabayo. Naye eri abantu ng'akkiriza Yesu Kristo n'asigala mu mbeera eri ey'akazibula, bamubuuza nti kiki ky'olaba? Ne by'alaba tabitegeera. Bw'alaba abantu batambula ng'emiti, emiti gyali gitambudde.
Eriyo abantu mu kkanisa nga ye abantu balaba batambulanga miti. Okubeerawo kwe mu kkanisa tekulina kigendererwa. Okubeerawo kwe mu kkanisa kwa kinyumu. Okubeerawo kwe mu kkanisa tekukyusibwanga. Buli gye tunaakoma okwetanira okuyiga ku kigambo kya Katonda n'okusaba kyajja okwongera okubeera mu bulamu bwaffe n'okukuzibwa mu mwoyo. Clear vision era esobola okwidentifyinga nti kati bano bantu wajja okugituwa. Bw'anaagituwa tujja kwongera okumutegera nti olwo gwe tutambula naye Yesu. Omuntu omulala yali Dawudi. Dawudi bw'ava ewaabwe azze okulaba ku baganda be, azze ku lutalo, aleese miwogo na mata. Baganda babakulu be baasunsulamu ng'abavubuka ab'ekiwago nga bali ku lutalo ku front. Kikyasobola wansi kulunda migande za Dawudi. Bwegenda kutale bagende. Omulimu gwe yakolanga bwe yavangayo kwali okujja kulambula ku banne abalinga ku front n'okubaleetera ebyokulya. Yasangayo kyansalenje. Eggwanga lya Katonda omusajja lye yavuma n'abajoonyesa Isirayiri yonna nga temuli asobola kufanga. Mu lusiisira lwonna teri yawagira Dawudi kuvaayo. Dawudi bwe yavaayo n'ayimirira nti nze ngenda kulwana n'omusajja. Mu lusiisira lwonna mu magye gonna aga Isirayiri teri yavaayo kuwagira Dawudi n'amugamba nti ojja kusobola genda. Naye Dawudi yananga kyali. Bw'atuuka ewa Sawulo n'akatuunira nti ye omwana ani amuzaala. Sawulo ateekateeka Dawudi amwambaza matanvu amukola atya. Kasajja kati kagenda okwambalamu kaatulanga obuwanguzi tekuli mu lipooti na Amale yonna gye baali bamuwadde kyava bijjamu n'abisiira. Bw'atuuka eri muganda we Eriyaabu n'agamba nti gwe kalenzi gwe oli waki ekyo ogenda kufiira ki? Ddayo eka. Dawudi yalemerako kubanga yali ategeera kyali. Era oluvannyuma ennyo tulaba Dawudi alumba Goliyasi yali atiibwa ensi yonna, Isirayiri n'alinnya waggulu, Isirayiri n'awanga. Lwaki? Kubanga Dawudi yawanika Isirayiri kubanga yali ategeera. Dawudi yamanya nti amaanyi ge tegali mu ggye. Amaanyi ge gali mu Katonda, Kristo Yesu oyo. Omusajja yayambala ebintu nga Bayibuli bwe bitottola mu ssula 17 eyo. Simaya n'ayambala enkofiira ezitowa bwe, n'ayambala n'ekyomukifuba nga bwe bitottola. Dawudi talina kye yayambala. Ne mu kulumba omusajja ono Dawudi teyalina. Naye yawuba ejjinja oyo Katonda omulungi gusinza. Oyo Katonda abeera mu bulamu bwaffe akola ebyewuunyo eby'obulamu bwaffe. Oyo ye Katonda aleeta obuwanguzi eri obulamu bwaffe. Oyo ye Katonda gwe tusaanye okusinza, Katonda gwe tulemerako naye alemera ku ffe. Ebisinga Katonda tumufudde ekintu ekya bulijjo. Omwana omulala nga jangu tusabeko, osabeko. Katonda bamusabako. Katonda tebamusabako. Katonda basaba musabe okusaba okw'amaanyi ate okukkiriza n'okwewaayo. Omusoma essula ya Yakobo essula ey'okusatu eyigamba okusaba okukkiriza kuwunya n'abalwadde. Oyo ye Katonda gwe njogerako abantu. Oyo ye Katonda agenda okutuwangusa okutujja mu nsi eno. Oyo ye Katonda obuwanguzi bwaffe akulembera amakubo gaffe. Amiina. Oyo ye Katonda eyawanika Isirayiri okuyita mu Dawudi. Buli muntu yenna ne bayimbira Dawudi eggundi ne kabaka Sawulo n'atuuka n'okukwatibwa obujja eri Dawudi. Lwaki? Dawudi tegaali maanyi ge. Wesiga ku Katonda omulungi gumu. Lemera ku Katonda. Lemera ku kusaba. Ebiseera ebisinga Katonda tumujjukira bujjukizi mu biseera bya kazigizigi. Kasita omuntu afuna obuzibu lwajjukira Katonda. N'okusaba ne tusabako busabi awo. Nze ate mwana waffe ebintu byansobera bwe mbeera mu kiseera ebya kazigizigi ennyo ebintaayiza ne binyiga. Essaala eyo tetuuka. Naye bwe mbeera mu biseera byange eby'eddembe, essaala bw'etuukira. Era wali ng'avuga nti Katonda wange kolanga bw'oyagala. Naye mu mutima guba gugirako. Naye okusaba kwange kwenvudde nakko eno kundeetera obugumu n'obugumu. Ntegeera nti Katonda ambisiza mu kino. Ye Katonda omulala. Amiina. Dawudi alina ebintu bye yajjukira mu bulamu bwe.
bwe tujjukira ebintu Katonda by'atuyisizaamu bituyamba okwongera okukkiriza Katonda, okumutendereza n'okumusinza. Naye obuzibu nti bwerabira mangu. Katonda by'akuyisizaamu byonna. Mu bbanga ly'olina, emyaka gy'olina, obulamu bw'olina, tuzaako kamera emabega biki by'oyiseemu. Era by'oyiseemu bikwongere bitegeeza Katonda. Okulemerako wakati mu kusoomoozebwa okwo gwe kwabadde omukwega. Kinaye nga tutunuulira oyo kubanga ye mukulu w'okukkiriza kwaffe. Yesu Kristo gwe tutunuulira yekka buli nsonga yonna, naye okumutunuulira tetulingirizaako bulingize. Tumutunuulira n'amaaso gaffe ne twogera naye kubanga mukwano gwaffe. Kyalaagala Mukama atusaasire. Tutegeere kye twagala. Njagala okwogera ku muntu ow'okuna ayitibwa Hana. Hana yamanya ky'ayagala. Hana yatuuka okusaba n'ebigambo ne bimuggwaako. Hana n'ajobojja. Bikula Samwiri awo ekisooka. Samwiri ekisooka, essuula ey'okumeka, essuula ey'okumi. Hana n'atuuka n'okujobojja. Bw'ona obikula Samwiri ekisooka 13, olunyiriri lwa 15. 15. Samwiri ekisooka munsaasireko bannange gwe ndi naye amanyi Bayibuli yawe. Bikula Samwiri ekisooka olesooka olunyiriri lwa 13. Tuseewo olunyiriri lwa 13 luga nti era Kaana yayogera mu mwoyo gwe, emimwa gye ne gitoobera, naye eddoboozi lye teryawulikika. Eri kye yava alowooza nti atamidde. Eri n'amugamba nti olituusaawo okutamiiranga, weggyeko omwenge gwe. Kaana n'addamu n'ayogera nti nedda mukama wange, nze ndi mukazi alina omwoyo ogunakuwadde, sinywedde mwenge newankubadde ekitamiiza, naye ebiseera ebiri ku mmeeme yange mu maaso ga Mukama. Ekyalo ekiseera kye yali ekyali kizibu. Kadi yandibadde amuzaamu amaanyi kabona mulamba wandegengi yasenderekeka. Bwawulira ebigambo by'omukyalo ono naye byamubalamu amaanyi mu mbeera ey'obuntu. Ebirikiriya ebyatuka akaaba bukaabi amufuukidde ekizibu. Naye omukyalo ono njagala okubakakasa era Katonda yaddamu okusaba. Katonda yatunuulira okusaba kw'omukyalo ono nga kwakukkiriza kwakwewaayo. Omukyalo ono newankubadde munne yalina omwana munne munne n'abeera omuganzi mu maaso ga bbaawe, naye omukyalo ono yategeera ky'ayagala n'akola n'obweyamo. Era Mukama Samwiri obweyamo bw'omukyalo bw'alibwakuwa Samwiri abeere kabona n'oleka wa Mukama. Tulaba nga oluvannyuma ennyo omukyalo ono bw'amala omwana n'amutwala mu yeekaalu. Yatuukiriza obweyamo bwe abantu. N'ebiseera bimeka bye tubeera mu biseera ebizibu ne tweyama ne tutatuukiriza. Ne weeyama wano Katonda n'akuyisa wano ne weerabira. Tulina okumujjukira nga tufunye ebizibu. Mu bigambo by'okozesa ng'onyumya ne banno Katonda omwogerako mirundi emeka. Gye tunaakoma okusemberera Katonda ne Katonda okubeeramu. Katonda bw'anaabeera mu ffe tewali kye tujja kulaba ng'ekizibu mu bulamu bwaffe. Mwana wattu ensi esobola okutukuza naye ffe Katonda waffe bwe tuli naye n'atulaga nti omuntu w'atuukira okukaaba oli n'agamba nti emiwa obeera ojobojja, omuntu n'agaana. Batirimayo bwe yayita Yesu Kristo n'ebyo ebigambo bye bamugamba ne bamuboggolera
yono kateyamba lwaki atuwogganira omulalu lwaki atuwogganira sirika naye yayongera kaana newankubadde yafuna ebizibu byebimu ebigambo byebimu okuva ku musajja yandibadde amuzzaamu amaanyi kino tekyamulobera nakane ebigambo byazzaamu byafonde lwaki kubanga yali ategeera abagala ekitugire gyekwagala bwe tunaategeera gyekwagala kristo bwali ekuddamu okusaba kwaffe bwe tunaategeera kyetwagala kristo wakutuwanguza enseene y'ekibi bwe tunaategeera kyetwagala abaagalwa ebintu bijja kutuwanguza tuyinza obutayangwa mu mbeera ey'omubiri bwe tunaategeera kyetwagala abaagalwa tujja kubeera batebenkevu abantu abamu Matayo wali Matayo 13 ayogera ku nsigo za mirundi ena naye abantu abamu omuyaga kasita gujja guti olwokubanga ekigambo kya Katonda tekyannyikira mu bo kyakola kwe kusalawo okudduka nti n'agenda n'obulimba bw'ensi naye ekigambo kya Katonda kiyinza okunyikira mu ffe newankubadde ebizibu bwebiri tagugambangako nti bwe mukkirizanga tebijja kufuna no njagala weetegereze gye tukoma okukkiriza sitaani ayongera n'amaanyi sitaani omuntu atali mukkiriza tamulumba nyivaayo bw'abanga abadde alumbisa muggo n'okkiriza Yesu Kristo ng'otambula naye sitaani ajjayo omuntu olowooza lwaki Sadulaaki Mesaki Abeduneego yabaga nti mukumeko emirundi 7 ekyoto kyali tekyaka kyali tekisobola kusiriza nga tebongedde emirundi 7 naye olw'okuba yamanya nti bano balina ekyenjawulo amaanyi ge mbalumbisa si maanyi aga bulijjo nina okubalumba n'amaanyi ag'amaanyi n'olwekyo ekyoto ekyo mu 17 kireetere eddala kali akalira akabulu njagala okukukakasa nti newadde emirundi tekasobola kubaako bulakola njagala okukukakasa omwagalwa nti tewali kaliro kasobola kukukolako nga Kristo ali wamu naawe. Amina. Katonda akola okusinziira ku budde bw'ayagala. Naye ffe ebizibu bitutuukako osabye kyosabidde ebbanga osabye ebbanga gwe lyolaba nti ddene n'obulamu okivaako. Tulina abantu olabanga tulina abantu ku Sande n'asaba esabbiiti n'asaba abalala bakubaayo n'amazzi ag'emikisa kubanga eri babaga nti teri mwoyo akola naye bw'otuukirira omuntu oyo okwogera naye ddala kiki ekimukozesa ekyo anyina nze Katonda namusaba kino n'atamba omuntu atannafa oŋŋamba otya nti Katonda tannafa. Njagala weetegereza abaami bano abavubuka bano be bakwata abasatu bano Sadulaaki Mesaki Abeduneego babakwata babajja gye bajje mu mmeeme zaabwe nga bakyasaba Katonda njigiriza nga basaba Katonda babatwala mu maaso ga kabaka kabaka abasalira omuliro nekyabasalira nabo bakitegedde naye bakyali mu kukkiriza okwo batuuka okusibibwa emiguwa tebaabivaamu kubanga balina option ey'okusalawo okusimba ekifiire ekifaananyi basobole okuwona naye baaga tegeera ayi kabaka njagala otunuulire process gyetandikira eyo yonna bakyali mu kukkiriza naye gwe okukkiriza kukkiriza kwenkanawa biki by'osabye okutuuka okugamba nti Katonda takuzzeemu. Abavubuka babasiba emiguwa babatwala mu maaso ga kabaka babasiba emiguwa Katonda tannaddamu babatuusa ku kyoto Katonda tannaddamu babasuula mu kyoto mwe nnyini nolira okuddamu kwa Katonda wakati mu bizibu nga n'ensi yonna yanaamiridde manyi nti abo bagenze bamu abaagalwa Kristo waffe awatali bizibu Kristo tasobola kulabika kandikubuulira bwe tubeera mirembe myereere Kristo tuba twagala waati naye wakati mu bizibu Kristo bw'alabikira n'ensi n'egamba nti lwaki nti bano bwe baasuulibwa mu kyoto omuntu eyasooka okurikogonayizinga omuntu owokuna yali kabaka yennyini kubanga baali bategeera obulokozi baamufuna nga bamanyi kye baagala nga balebedde ku Kristo. Okuddamu kwa Katonda kwajja mu kiseera ekituufu. Okuddamu kwa Katonda yali ayagala okutegeeza kabaka ono nti Katonda ow'amaanyi byali era tulabika bigambo bya Nebukadduneeza olwo yennyini ebisembayo yasula yakona mu Danyeri nga akkiriza Katonda oyo ow'amazima. Ekyo Katonda kye yali ayagala okwongera okutegeeza kabaka ekyo Katonda
katonda kyayagala okuyita mu byoyitamu ensi emutegeke netufuna obuzibuzibu obulina okwogera obulina okulujja obulina okulawuzinako ne tutuuka n'okukaalira bannaffe ebizibu abatakkiriza ate be tubuulira enjiri etuuka obbakabira ebizibu kakati nze ategeera kristo gwe nzikiriza nti amalawo ebizibu byange ate ne ntuuka ne mbikabira atakkiriza kristo omuntu oyo namubuulira nti enjiri najja kitegeeza nti kristo simutunze katonda alina okuddamu gwe katonda tannagaana kuddamu njagala okukuba katonda alina ekiseera ekituufu wajjukulira katonda asobola okussa mu mbeera ng'ayagala alabike eri ensi okuyita mu mbeera omuntu amusanga kigo mu prison bamukwata yali mukadde wa kkanisa bamukutte tugenda okubalambula atubuulira sitooli naye mukama waffe mulungi tugenda okutuuka eyo omusajja oyo abuulira abasibe basanye bayimba naye ngaekyali kisibiza omusajja oyo ekyayogera tewaali nsonga ntuufu era oluvannyuma yegeeza naye kiki ekimutwala mu kkomera katonda ayagala omusajja oyo agenda abantu bali abamuse omusajja ono agamba nti omulaba oluvannyuma naye aga nti okugenda okumuta yali tayagala nakuvaayo kubanga yali atandiseyo ekkanisa aleze ekkanisa emutegedde abantu bamutegedde kati ngeri ki abantu abo bye bayinza okutuukibwako obubaka kuyita mu ggwe ne mu byoyitamu prosesi eyinza obutabeera nnyangu kimugirire bamukiye kiki katonda kyayagala ekitwala yokaana ku kizinga Patimo nti ewaali abatemu bali abazizza emisango abajja namige katonda yali agala ekigambo kikira yokaana ebyakabigambibwatuukeyo omuntu yakulamu kubanga bali balina okutegeera mukyagala embeera yonna gy'oli mutotya embeera yonna gy'oli muyongera kuita ayina ekiseera wajja okuddiramu lemerako n'okusinga mu byonna nga tulemera ku bintu by'ensi eno tulemere ku buwanguzi bw'okulokolebwa ku nsi eno kitugasa tusabe mukama anyeze okukkiriza kwaffe tusabe mukama atambule naffe mu lugendo luno tusabe mukama atubeera akyuse obulamu bwaffe tusabe mukama azibule amaaso gaffe bwe tutandika okulaba tusobole okulaba nga tulina clear vision okubeera ngaolinayo kubanga eyo kristo bakubatiza obadde mukanisa mwaka gumu myaka ebiri myaka esatu gwe kanisa n'ogimalamu emyaka 5 nga tulina nabuweereza bwonna buli bwe baleeta n'ogaana ne baleeta buno n'ogaana ne baleeta buli bize n'afuuka bize onookola otya mu kukkiriza kiki ekinakugamba kinaaba kikubanja okusoma ekigambo kya katonda kubanga omuweereza kikakatako nga bwe ndi omuweereza nteeka okubaako byembulira nteeka okubeera omuntu naye bw'obigaana kiki ekinakuyamba osobola okukusikira ensomeko ku Matayo ya 24:13 Matayo 24:13 tuganira kugeekiriza okutuuka ku nkomerero okulokolebwa abaagalwa mu mbeera mwe tuli tusaana obugumiikiriza singa kristo teyagumikiriza mbeera yawe yali embeera mwe tuli ebizibu ebitunyiga tusaanye tubeere bagumiikiriza n'amaaso gaffe gatululiza Yesu Kristo lwaki 1 ye mukulu w'okukkiriza kwaffe 2 ye muwanguzi waffe ennamba emu tuba nga tuli bakutambulira mu bigere ebyo awatali bugumiikiriza awatali bugumiikiriza tujja kugenda n'omuyaga awatali bugumiikiriza tujja kufuuka ebisusunku naye mu mukama waffe byonna tukole ebya mukama akole ebyaffe njagala kusembyawo timoseewo ekyokubiri 2:12 Timoseewo
taasire bayibuli yange kaddemuuko ekwatamuko Timoseewo 2:12 kyavaaga nti obanga tugumiikiriza era tulifuga naye, obanga tulimwegaana era naye alitwegaana. Abaagala okugumiikiriza kwaffe okugumiikiriza kwaffe okugumiikiriza kwaffe kujja kusobola okutambula. Ate kyaffe tunabayo omusajja be mbabuuliddeko wano batuluma yalina kugumiikiriza. Okugumiikiriza amaloboozi ago gaali gamuziyiza agamumalamu amaanyi okwamusobozesa okulaba Yesu. Hana yalina kugumiikiriza okwa Eri eyali amumalamu amaanyi n'atuuka okumugamba nti atamidde mukazi wattu atanywa kitamiiza kyonna.